Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku lwa leero tutunuulire ekinu ekyo wamu n'ebyennyanja bye tuyita enkejje. Ebiseera ebisinga bw'oba ogenda kusekula enkejje ezo osobola okufuna ekinu eky'enjawulo nga kyo kigenda kusekula nkejje oba na binyeebwa. Ekinu ekisekudde enkejje toteekeddwa kuddamu kisekuliramu kintu kirala kyonna naddala ng'eddagala. Ekinu ekisekudde enkejje tekiddamu kusekula ddagala olw'ensonga nti eddagala eryo oba lyakunaaba oba lyakuteeka mu bizigo nga lyansaano oba lyakutawaaza kiba kibi nnyo okunaaba eddagala eryo libabeera basekulidde mu kinu ekyasekudde enkejje. Ate bw'onaaba eddagala eryo mu bukyala bwo ng'olisekulidde mu kinu ekyasekula enkejje eky'amazima osobola okuviirako okufuna akasu akabi naddala mu bukyala bwo n'obeera ng'owunya ng'ebyennyanja. Ky'oba olaba amazzi g'ebyennyanja tebaganaaba mu bukyala, buli w'oganaaba kikuviiramu okuwunya ng'ebyennyanja. N'olwekyo ekinu ekyo kye njagadde obbalaga bwe kiba kisekudde enkejje mubeere nga mukyesonyiwa mukitereke tokisekulira mu ddagala. Kansubire nti ensonga eyo mugitegedde bulungi. Eddagala lino buli wolisekulira mu kinu ekisekudde ebyennyanja kati ng'enkejje ng'ezo, eddagala eryo liba terijja kukola ekyo ky'oyagala likole eky'amazima. Eddagala liba terijja kukola olw'ensonga nti ebyennyanja si birungi kubigatta n'eddagala eryo ly'oba ogenda okukozesa. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.